nze omwana omukulu ow'abano bonna be mulaba wano, omuli ne bano abali mu maaso nga kitaffe atuli mu maaso awo. Wakiri buli omu ali wano Katonda abadde wa kisa gy'ali. From 1981 yali tageze n'agenda mu lutalo, bangi abaasigalayo naye n'avaayo. Ate bwe yavaayo era n'aweereza, era aweereza ku mpagi ezo zennyini n'avaawo era n'addamu n'alwala, naye kyewuunyisa olumbe basenga olw'okusaaga n'endwala. So twebaza Katonda tetuteekwa na kukaaba newankubadde tekyebereka, naye tuteekwa kwebaza Katonda kuba tetwakolako naye contract tuguli bamwaka guno akole ki, era tetwakolako naye contract amutuwe asobole netuzaala. So twebaza Allah subhanahu wa ta'ala amutukuumidde netuvaamu bwe tuti newankubadde tukyalinawo stage ekyakyalenjinga, naye ky'omukisa omulungi abasinga obungi tuvuddemu. Sebo Chief Mona etukoze obulungi obutagambika. Muzeeyi agenze musanyufu, tuyinza kugamba nti twemulugunya, era mu bigambo bye atukuutidde kwagala gavumenti y'Enyalenge. Nze navuganya ku bubaka bwa paaliyamenti wano embamu nga sikitegedde bulungi n'ab'Enyalenge. Ona muzeeyi nenjagala nangamba nti nja kuzaaluka. Ate tandika okupimapimwa okuzaalukuka n'ebyo abadde ayagala gavumenti ye, ate awa buli muntu yenna ekitiibwa. Nolwekyo twebaza gavumenti omuli organizinga, bamukuba amasasi yajjanjabwa, bwe yalwala yajjanjabwa, bw'alwadde omulundi guno ajjanjabiddwa. Kubanga ekyamazima teri bulwadde buzibu bwa kujjanjaba buli expensive nga kansa. Omuntu omu tekisobola kubitinga process yakyo. So tubeebaza bassebo senga waffe obwako obututuukiza eri pulezidenti w'eggwanga lino nti nga famire tuli basiimu. Twagala era okwebaza senga Proscovia Nabweyiso, twagadde kubanga ebizibu bino ebibadde bijja obeera ku mukono gwa ddyo. Tukwebaza, tuyinza kwogera ku byokoze leero naye bino ebyokoze emabega wonna obulamu bwa Kanomoze Ssegujja bingi. Tusaba Allah akusasule musera. Tuyita bazzukulu webale nnyo webalire ddala, naye tusaba busabi kakati naffe tubeere emikwano. Mu Uganda muno oba mu nsi muno kya muntu, omuntu asobola okubeera mukwano gwo, asobola okubeera mukwano gwa Kanomoze Ssegujja ate n'atabeera mukwano gwa mwana Kanomoze Ssegujja gw'azadde. Twakyusizza tayito, tubadde bawala batabani ba Kanomoze Ssegujja. Olwaleero tuli bawala batabani b'omugenzi Kanomoze Ssegujja. Tayito eyo nno nzibu, naye bwetuli tubadde tubasaba mwenna bwe mbadde mwagala muzeeyi waffe nga bwe muzze mbungi bwe buti, newabaawo waguddewo essanyu oba ekizibu, era mwena mujje mu bungi bwe muti tusobole okusigala nga tutwala erinnya n'obuzito bwa kitaffe mu maaso. Tukimanyi bulungi engatto yennene, naye ngamba bano nti edda twayambalanga mu ngatto ya muzeeyi olabe nti oba ekutuuka, naye ogenda okulaba ng'erekayo ya muzeeyi. Naye wakiri tunaateekamu ki? Tunaateekamu sosi.
twebaza muzeeyi waffe kubanga ekyamazima nga wetuwaffe bw'ataasomesa ate tuwera 20 n'okukola ki okusoma. Era challenge gy'abadde ayogera nga tuli ffenna agamba abaana bange bano abato munaasobola okubatuusa gye nabatuusa mbalaza abakulu kuba mwenna abatulaze omusomesa atusomeseza n'ekijja yakitaddewa yakisembeza wano kitegeeza nti kati kyangu nekubodaboda enyinyi esobola n'okundeetawa awaka nga lino ebe puroguramu yatasobola kuyita kuyitira tekibaddeewo tewabadde ng'ayinza n'okuwandiika lipooti n'ogisoma noweewuunya ani agiwandiise ne oda yaayo tokolamu otyo ate yatulayitea. Twebaza Katonda kyolwaleero etumutudde tugenda omuziika wabula siye kuziika ffe basaba ne banyabo ateeka okuba ng'alina bwe yalinnya ku kigere mu bugenderevu oba mu butali bugenderevu. Tuli wano mu maaso gammwe nga tubasaba omusonyiwe kuba n'eddiini etukuutira twakasobola okukwata omuzindaalo tumusabire oba eriye yanyiga amusonyiwe, tubasaba omusonyiwe. Ate n'oyo nga bwe mubadde mujja wano ekiro ky'olwaleero ekyajjo twabadde wano nga buli muntu avaayo agamba yankolera kino yalabiddwa muzimusindikire awumule mirembe. Taata waffe Kano Moses Ssebujja tusaba Allah akkirize ebyo byonna ebyakusobako abikusonyiwe ate ne byewakola ebirungi akuteera ettaala eyerubeerera gy'ogenda okuwumulira. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oyinza okuba ennene naye Mukama atusaasire tusobole okuba Transport Officer Major Moses Mwakali. ekyamazima ke kadde kennina ayino mmanyi obudde butubi naye nsaba ntwala omukisa guno okusaba mwenna obaolyawo Light Kano Moses Ssebujja gweyanyiiza oba gweyakosa akaseera kano omusonyiwe, ate era n'oyo gwe yakolera ekirungi inshallah mwongere essaala gy'agenda si walungi.